Media, Tuggussa Enssonga. Kyenkakasa nti tekyaliwo era tekiribeerawo ate nkakasa wansi y'omutima gwa Zurah ekituufu akimanyi ye alina kyayagala. Obulamu bubi maama wange jangu twogere tompeebuula era ojja kunoonya. Zurah alina abantu be yagamba n'agamba nzize mbulamu bwa Hajji okutuukiriza kye saatuukiriza nyina okuggusa mishoni yange gye nali nyina okuggusa nali sigiggusanga kati ku mulundi guno njagala ngigguse. Hajji taata ebintu byonna Zurah byakuyisizaamu bulumi bwakuyisizaamu lwaki oddiŋŋanye naye akaddanyuma katta. Hajji eyinza okufuna obuzibu gy'olaga mu maaso eyo toddiŋŋana na mukazi. Hajji yaŋŋamba maama nina okuddiŋŋana naye kubanga mwagala. Ŋŋamba twalina mu mmotoka naŋŋamba gwe ebintu bya Hajji tobiyinaako mugabo. Tekitegedde nga Zurah yennyini akwegambira. Nga ye yennyini yanneegambira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zurah & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zurahandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zurah & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kati omwana bw'abiŋŋamba ebyo n'aŋŋamba nti ng'amuwulira ogusooka n'asirika n'ogwokubiri guno omulundi ogwokusatu gwe guno gwe yali aŋŋamba. Namukwata ka video Ruth ngenda kakulaga ng'omwana annyinnyonnyola n'omulala nakaatiriza waliwo waabadde ajja ng'alinnya Katanda waggulu waliwo lwajja n'akoma bukomyambo n'amala essaawa nga nnamba ng'amukwatirira n'afuluma n'agenda. Omwana wange tasobola kikola yalabbi. Kyenkakasa nti tekyaliwo era tekiribeerawo ate nkakasa wansi y'omutima gwa Zurah ekituufu akimanyi. Era deta. Mutadde maama. Bulungi ajja ati muli muti eyo. Wano wali watya? Alhamdulillah gyetuli. Akawewo nkawulira. Gyetuli.
nga walaba n'ebizibu. Ndeka musajja gwe ebizibu ebyange aloyo we waggulu oyo yali mu mikono gyabyo Gwe tulina obikwasa. siina kirala nze kyensobola kwongerako nganze okuggyako obulumi obungi ennyo bwe nnina. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja. Tukyayiddeko ku maama atuzaalira Hajji ennaku zino. Hajji yasibibwa byamwogerwako oba oliawo wali ensi yonna amazima ge tusobola okuzuula nti oba oliawo okwagala ebyenfuna n'okumukonjerako emisango Hajji azikirire ebyenfuna bitwalibwe nagalaale ensonga lwakyali mu kkomera. Netusaba okugamba nti tukyaleko ku maama ono tulabe oba oliawo naye watubeerako ku sayidi ye ensonga zino azimanyiiko azimanya atya kyazoogerako n'okulaba nga naye tumuwa omwagaanya abeeko nekyayogerera eggwanga oba oliawo abali mu musango guno abali mu kuvunaana Hajji banategeera amazima banaafunamu akafansonyi. Tumanyi nti amateeka ebintu ebiri mu kooti si byangu naye oba oliawo n'abalamuzi beetaaga information eno nti bo tebajja kufuna budde kujja eno gye tusanze maama okulaba nga bamanya amazima amatuufu naye bwe tujja ne tukutuusako information eno oba oliawo ne bagitunulamu enaatuyambako mu kufuna Hajji wenkanya. Nze muzzukulu wa Kabajja siwandisa nze oziteekamu akasente basanyukawo ku mukwana akeedi balina kalonda yenayina wa beddings masuuka blankets duvet covers byonna birina mu bungi wamu ne Dr. Mark omukugu asangibwawo akalira ku katale. Interview eno tulina kubamu amaziga naye tulina kuguma tulabe nga tumanya kyebinaggwera. Gwa muzadde yenna ddala maama ekikwatagana ne ku mwana sometimes control kirema era ngenda kwa respect eri bamaama kagowira konna kagudde ku mutabani wo kikukwatako anything is okay mubikwate bali ti maama yenna mu ggwanga tumutumirako. So maama ono mu kukaaba ateekeddwa okukaaba maama olina okukaaba. Abasawo batugambako ninako mukono gwange omusawo ngambako nti okukaaba bwe bujjanjabi obumu bw'osooka okufuna. Kino bwe kikuba ku mutima oba tonnakaaba kiyinza okukubeerera ekizibu okuyiringa. So kukaaba okkirizibwa. Ensonga maama zino zakugwako zitya? Tutandikire bwe wazimanyira. Kati nkusaba era nsaba alangumye njogera ku sitole ya Hajji okuva gye yatandikira eri omukyalo oyo. Bismillah. Hajji mwana wange wakubiri namuzaala mu 1976 omwezi gwali gwakubiri ennaku z'omwezi 13 nenzaala Hajji. Hajji yakula namulera akula nasoma Hajji kitaawe yafa jjajjaawe n'afa
baganda be ne bafa bonna abasinga obungi ne basenga be. Omusajja oyo ye musajja ayimiridde mu famire ye nga ye taata ye maama ye buli kimu kyonna okutandikira mu famire mwava. Era ye buli kimu kyange awaka kano. Ye taata wange, ye kojja wange, ye buli kimu kyonna. Yagula omunnyo, yagula sukaali, yagula sabbuuni. Nange nafuuka mwana gy'ali. Ndi mulwadde wa kansa. Era siva malwaliro Mulago. Oyo mwana wange yandabirira. Hajji yawasa omukyala wasooka amuyinamu abaana 6. Era oyo omwana gwe muzze naye first born waabwe. Nafuna omukyala owokubiri n'amuwasa amuyinamu abaana 4. Naye ng'omukyala oyo yajja n'abaana be baali 3 bonna bawala. Hajji yabakuzizza era yabaweeredde okutusala bamaze okusoma. Hajji yakwatagana ne Zurah. Yasooka kuba mukwano gwe mwaka gw'2013. Yali kasitoma we ng'amugulako emipiira. Kati ekiseera kyatuuka nga bamukwano. Ekiseera ne kituuka yali amaze okwawukana ne mukyala w'omukulu. Naye kale omukyala tebaayawukana, tamuwanga talaka mukyala w'omukulu. Naye ne baawukana mu by'obufumbo. Kati omukyala bwe yagenda n'asigaza oyo omukyala omu ali e Bulenga. Kati ng'oli mukwano gwe n'amugamba nti naye Hajji omanyi nnoonyeza omukyala ow'okuwasa. Owulira bwe batandika nnoonyeza omukyala ow'okuwasa. Naye nga mukyala mukkakkamu ayina empisa, mukyala muntu mulamu, nsobole okubeera naye. Kooli kale ne batandika ng'amunoonyeza mukyala. Kati ekiseera bwe kyatuuka era yamuddamu. Yalina Sudaani, olwo yali amaze okugenda e Sudaani. N'amugamba Hajji, omukyala gwe nagamba okunoonyeza tomunoonyezanga, tonnaba kumufuna. Kooli sinnaba kumufuna. Ate n'ekirala nange siyina musajja. Lwaki totwala nze? Kubanga ekikulu omwana wange mukwano gwange nnyo. Buli kimu akiŋŋamba. Omukyala n'amugamba Hajji, nange siyina musajja. Lwaki totwala nze? Ko mwami nti naye Hajji ekifaananyi ky'olabikiramu n'embeera gy'olimu osobola okuba nga toyina musajja. Kooli nti siyina musajja, twayawukana. Omusajja gwe nayina taata w'abaana bange twayawukana. Era ebintu ne biggwa. Kooli era ndowooza omukwano gwabwe awo gwatandikira ng'oli amaze okumumatiza ne bakola omukwano gwabwe. Era bwe yava e Sudaani bwe yatuuka wano ndowooza bwe yasinkana omukyala yankubira. Mu budde obwo nali siri wano nga mbeera Kaseese. Nankubira n'amugamba maama nti wangi nafunye omukyala. Namubuuza wafunye omukyala nti ye. Naye ndi naye wano kamukuwa akubuuzeeko. Era omukyala ne bamumpa ne mubuuza, ne tubuuzaganya ne biggwa. N'agamba maama oyo ye mukyala gwe njagala okuwasa.
muze mu kifo kya maama Firi. Maama Firi oyo mwana muze naye nga nti namubuuza naye Hajji omukyalo oyo oyina bw'omumanyiiko obw'enjawulo omukkaanyiza nga ye mukyala gw'osobola okubeera naye. N'agamba nti ye maama kubanga tubadde tukolagana wamu mu bya bizinensi era abadde mukwano gwange. Era n'aŋŋamba bino ne mubuuza bino ne mugamba nkeera bwe mba nnyonnyodde nti yamugamba munoonyeza omukyala byonna n'abiŋŋamba. Kati bwamala ne mugamba nti kale ate bwemunaawo gw'osiimye nga tukola ki nga bagenda mu maaso na mbeera zaabwe. Kati omwezi gwali gwakubiri 2014 ne bakola ki ne bampeereza emulago okunjokya kansa. Kati bwe ntuuka eyo ne banziggyako akanyama ne baŋŋamba ninde ennaku ze bampadde okutandika okunjokya. Kati nali wa sisita wange eyo e Bukoto nga bandeetera omukyalo oyo ajja okundaba. Ajja nga yamuleeta. Kati namundeetera namunyanjulira ono ye mukyala gwe nakuwa ku ssimu gwe njagala okubeera naye. Era tukola ntegeka zagenda mwanjula. Konze kale era bakola entegeka ne bagenda ne bakyala, nze saagenda olw'embeera ze nalimu. Ne bakyala ne bavaayo ne bategeka kugenda kwanjula. Nsaba alongomye njokere story ya Hajji. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga naga nti emboozi eno tulina kuba nga tugikwata mpola mpola kubanga tuyine maama. Buli awo maama yalina okusengeka ensonga zino zonna okuba nga tuzitegeera obuvo n'obugo bwa Hajji naye ejjudde amaziga kubanga maama omumanyi ku mwana. Kino kyonna waba nga alaba ng'omwana wali mu buzibu amaziga natakyasobola kugeebeera. Era tugenda kusaasira mwena mwena kyo kigenda okukosa kuba amaziga ga maama kandi tusabire Hajji nena gyali esango gye nagyo vumuke nti Allah ajja tusobozesa tubeera bumu n'essaala n'eddwa zonna tuzisindike abeere ng'atwanguyiza Zurah and Sons ne bakyatuteekamu akasente bali kumukwana akeedi awo wamu ne kojja Dr. Mark Munkugu mu nsonga za buli kimu naye asangibwawo ali Busega opposite Mogas kakayina akali awo. Tukyayongera maaso n'emboozi ya maama. Maama olwo bamukuleetedde ne bamundeetera namunyanjulira nagamba ono ye mukyala gwe nakuwa ku ssimu gwe njagala okuwasa. Konse kale bw'obanga bw'osazeewo nze Hajji so akugaana. Era bakola entegeka mwezi gwali gwa 6 ne tugenda ewaabwe ne batwanjula mu maka ge simanyi oba gaali ga kitaawo oba gaali ga mukwano gwe sikimanyi. Naye mu kwanjula okwo twali tumaze okumanya kuzimu sitole z'omukyala Zurah nga bamaze okuzitugambako nga bwali omukyala omuzibu agenda alumya abasajja ng'abajjako ebyabwe ng'abatulugunya mu mbeera yonna
n'asembayo nga bagyeko ebintu byabwe era ndowooza abaami bawera nga 3 2 Hajji wa 3 kati mu kwanjula okwo omuntu omu n'atugamba nti naye famire ya Hajji tuzze wano okulya emmere ya Zurah nga atwanjula ewaabwe tutamanya oba wali waabwe naye katulye emmere tusanyuke ebinaawabo byonna naye ebinaddako tetujja kubimanya kubanga ebiyinza okuddako biyinza obutaba birungi eri Hajji olw'embeera z'oyo omukyala zetugize tumulabamu n'ebikolwa byakola katulye emmere tuwoomere naye ebinaddirira Allah yamanyi tebirikkira olumala bagamba bino ebigambo bikugwa mu matu nawulira bubi teryali ssanyu lyange naye ate ng'omwana ng'asazeewo toyina kyosobola mugaana kubanga buli kimu nakimugamba bakwetera Zurah gye wali bamulaba otya kuba bagamba eriiso ly'omukulu waddugala weewalaba gwe mu mbeera ze wano nga bamukwetedde okukubuuzaako nga bamuleese ebukoto eyo kale Zurah oba mukamwana wange ye mukyala gw'osinkana n'otomufunamu wadde akatonyeze akweka embeera ze n'empisa ze zonna azikweka n'otosobola kulabako wadde ye mukyala alina olulimi ye mukyala ayogera obulungi ennyo ye mukyala omugonvu asembayo okuba obugonvu naye ate nga mu bugonvu bwe alina ekirala ekikusike kati ne tuva mu kwanjula ne tutuuka awaka nti omu n'akwata gagi olwedde ebiseera ebyo nali ku kyuma nga banjo kyemulago wayitawo ekiseera kitono ndowooza ebbanga lyalinga lya myezi 2 nnaku ntono nnyo n'emyezi 2 giyinza okuba nga tegyawera Hajji yawa Hajjati amahale ka motoka kati bwe yamala ogimuwa Hajji yali taliiwo amahale emmotoka gye yamuwa yali zino zi TX yali mpya twagitwalirana ku mmotoka omukazi emmotoka n'agissa katale ng'etundibwa Hajjati n'okuba teyaliwo yali Sudaani ne bamukubira ne bamugamba Hajjati emmotoka agitunda kati Hajji n'amukubira esimu n'amugamba Hajjati emmotoka eyo bw'oba ogitunda nze kankuweemu ssente sigaze eki emmotoka eyo naye togitunda emmotoka yange njagala kuba togyagala nze njagala nze kankuweemu ssente emmotoka esigalewo nga tugikozesa n'amugamba kale mpa ssente era Hajji essente ezo yazikwata bayita mwannyina ebusege eyo najja essente ne bazikwasa Zurah nga ne mwannyina waali awulidde emmotoka neesigalawo era neesigala nga bagivuga naye ng'agiguze ku Hajjati kati ebiseera ebyo era tebyali wala nnyo batandika okugugulana omukyala n'atandika okugjayo obuyisa bwe kati omukyala oyo yali gindi eri kajjansi nga gyayina amaka ge era byebyo ebintu gye byagenda ajja ku basajja n'amaka agalimu mutabani wange yagazimba nankani eyo waggulu ne kalina eyo empya kati gye bakola
kati n'akola ki n'atandika okugugulana naye n'atandika okugugulana nabo baaba omupoliisi baaba oluddawa kati amaka ge yamuwadde ag'emutundwe n'agavaamu n'addayo ewa ekajjansi olwo omwami yali amusabye n'amugava ekanseya tujje tubeere wano ffenna kati omukyala amaze okugenda katubeere n'abaana baffe wano n'abaana ababo bonna tubagatte wamu babeere wamu tukuume abaana baffe omukazi n'atandika okugyayo obuyisa bwe n'asitula abaana be n'abazaayo kati n'agamba nti kankuza ebulenga n'amuzza ebulenga era omukazi teyamalayo nnaku n'atandika uyo omupoliisi uyo oluddawa Hajji yalwana entalo z'oyo omukazi alwanya entalo z'oyo omukazi nnyingi kyesobola kugamba buli ebintu ng'abisiba mu nnyumba n'agireka nga nkalu n'abitwala ewuwe Hajji n'agula ebirala n'abizaamu omukazi n'ajja abisiba byonna n'abisitula n'abitwala ewuwe zi TV buli kimu waliwo ne byesitula nga wendi nga ndi mu nnyumba yali yanyaga Abachina ne bamuleetera poliisi awaka nga wendi ne bakwata omukazi oyo ne bamutwala eruzira ne bamusiba Hajji yamusasulira amabanja ago owulidde n'agasasula n'agenda amununulayo mu kkomera n'amuzza awaka naliwo bino byonna mama bituuka nga gwe tolabula ku John nga nti munnange awali omukwano tosaayo kikyo kubanga twabyogera naye ekikulu Hajji yayagala nnyo Zurah n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna owulidde abaana ba Zurah Hajji yabakuzizza bajja baana bato owulidde abamu balwadde basikoseero Hajji nga yagenda emulago yagenda malwaliro yatwala abaana yeye baka ku seminti buli kimu nga Hajji yakikola Hajji tenatugoba ku Hajji obutamuliraana ufa abantu be bonna n'atugoba ku Hajji nga tayagala tujje na waka owulidde ye yennyini n'aŋŋamba twalina mu mmotoka n'aŋŋamba gwe ebintu bya Hajji tobiyinaako mugabo nga ye yennyini yanneegambira owulidde tobiyinaako mugabo tobiyinaako ki ebintu bya Hajji byonna biri mu mikono gyange tewali abiyinako sheya asinziira ku ki awo simanyi kati bwe yakola ki kale twayogeramu ebitonotono awo nga ŋŋambye ekigambo ekyo owulidde nemugamba naye Hajji oyinza otya oli mwana wange kati gwe lwaki onjijja ku mwana wange gwe nakeera enkya n'enzaala waliwo lwe natambula ekiro mu baasi nga nva Kasese yamugaana okujja okunkima gye nali ntuukidde yamugaana okujja okunkima nga yaliwo n'asindika musajja we ajja akole ki omuvubuka maneja we bamuyita Asani ajja nkime owulidde era Asani yankima n'antuusa awaka zaalinga ssaawa 8 ogw'ekiro kubanga baasi zeeyo zatambulanga kiro kati Hajji bwe batugamba nga nzizeeko emabega batugamba ebigambo ebyo nga tuli mu mikolo nakomawo n'ekigamba Hajji namugamba Hajji naye omukazi nga batugamba nti si mutuufu lwaki otomera ebintu ng'ebyo ng'ate bamaze okutugamba yaŋŋamba maama oyo mukyala gwe njagala mwagala sijja muleka kubanga bali bayinza okuba yesi bwe biba byaliwo ne biggwa osanga kati yakula n'atereera nemugamba kale kati ekiseera kituuka Zurah awabira wa Hajji nti mutujju
owulidde ng'era bajjamu obwo ebyo ebyobutategeeragana mu maka gaabwe n'amugamba mutujju atujjira sidaani gy'ayina ki gy'ayeekerera muyeekera ayina emmundu ayina buli kimu ekikwatagana n'abayeekera ne bakwata Hajji ne bamutwala Makindye owulidde ne bamukola buli kye baayagala omukola ne baagala omukola buli kye baayagala omukola omukolako toca owulidde ne baddira ebiyinja ne babisiba ku musajja bwe ebyo byonna nga Zurah yabimukola bamwagala bamwogeze emmundu ne amaka ge gonna ne bagacekinga ne buli wamu ne bazaawo buli wamu nga naye tebalina kye bafuna owulidde era Hajji n'atunda ebintu bye n'atunda poloti ze esente ze bamusaba okuleka emisango egyo n'aziwaayo owulidde ne baawukana omukazi n'abeera ewu n'omusajja n'abeera ewuwe Hajji ati n'agenda ne ku Supreme okusaba divorce ne bakita Zurah n'agaana n'agamba sijja kusaako mpapula mikono Zurah n'agaana ng'ayagala baawukane kati baatuuka buli omu n'abeera bibye baali bakazaala omwana omu akawala kati ne babeerawo waayita ekiseera naawe nga bw'omanyi ndowooza omukyala n'omwami yayitanga mwana amusindisa mu luwummula azaawummulidde eno bikinga ebyo ng'amwegayirira tuddiŋŋane tukole ki nakula kati ebyo sikyabiddamu biki kati omwana ali eno akumiisinga takulabako ambuuza taata aliriddawa biki olw'okuba nti omusajja ono yali ayagala nnyo omukazi yasobola okumukkiriza ne baddiŋŋana naye bwe baddiŋŋana Zurah ayina abantu be yagamba n'agamba nzize mu bulamu bwa Hajji okutuukiriza kye saatuukiriza nina okuggusa mishoni yange gye nali nnyina okuggusa nali sigiggusanga kati ku mulundi guno njagala ngigguse awulidde Hajji n'ankubira n'aŋŋamba maama twaddiŋŋanye ne Zurah ne mugamba Hajji taata ebintu byonna Zurah byakuyisizaamu bulumi bwakuyisizaamu lwaki oddiŋŋanye naye akaddanyuma katta Hajji eyinza okufuna obuzibu gy'olaga mu maaso eyo toddiŋŋana na mukazi Hajji yaŋŋamba maama nina okuddiŋŋana naye kubanga mwagala nze mukazi wange mwagala twayawukana simukyaye era ne baddiŋŋana owulidde naye baamala okuddiŋŋana n'ayogera ebigambo ebyo kati ne mugamba naye nze kyokoze sikisiimye era ne famire eyo yonna ne bamugamba mugamba Hajji kyokoze si kirungi tabakkirizaganya nakyo kati ekiseera kyatuuka bwe yali agenda e Sudan ku mulundi guno Hajji yajja gyendi agenda mwezi gwa 11 najja wano yatambula na kiro nangamba maama nziza okusiibula ngenda Sudan konze genda kinagenda nagenda Sudan mwezi gwa 11 yakoma mwezi gwali gwa 6 twali tugenda mu Yidi enkulu era gye twagiriira bonna famire yonna yaliira bulengafu Yidi eyo nabo bennyini gye bagiriira bwe yakomawo wano yavuga najja wano najja mbuuzaako
yali aleese n'ebiwempe kapeti z'omuzikiti ze yali agulidde omuzikiti. Tugenda epumoozi eyo omuzikiti gwaffe ne tuzitwalayo ne tuziteekamu ne tukomawo wano ne tulya ekyeggulo tumala okulya Hajji n'avuga emmotoka ye n'agenda. Kati kwolwo okuyidde lwe twasinkana awaka. Zurah yajja ne famire ye n'abo abaana bo nga bwe mbakugambye. Taffe ffenna nga mu famire gye twakuŋŋaanira. Twali tutudde mu kidaala nemugamba naye Hajji ati nze wange naye nakukyawa. Nampuza mama lwaki olw'ebikolwa ebyaliwo wakati wo ne Hajji. Omukola ebintu bingi nnyo ebyannumya ebyalumya famire yange yonna ate ne Hajji ne bimulumya. Nagamba maama omanyi kati nakula era nendaba nga nina okuddiŋŋana ne taata w'abaana bange olwamaze okuzaala ekyo kibebi. Muga nti ebyo byonna nabivaamu. Musajja wange mwagala era naye nkimanyi anjagala. Olwo bino abyogera nga kiri wamala okiwuya nti azze kutuukiriza mission gara atuukiriza. Nze baali bamaze okubiŋŋamba era nga nebba nabimugamba nga ne banne bonna bakimanyi. Kati n'agamba maama nsonyiwa ebyo tebikyaddamu kubaawo. Namugamba kweyo okakasa nga okijja ku ntobo y'omutima gwo. Naŋŋamba nti ye ebyo tetugenda kubiddamu kubanga musajja wange mwagala. Bweba sitaani ye yali wakati waffe kati yaggwawo. Namuga nti kale namuga nkusonyiye tabwe nti wenabuddamu namuga nkusonyiye. Tumala tudda mu mboozi endala ebyo ne biggwa. Kati ennaku ezo Hajji yavuga emmotoka najja wano naŋŋamba maama leka binsobedde. Namubuuza kiki? Naŋŋamba Hajji ati alabika ayagala kuddamu mize gye kyalimu emabega kubanga ntokyalinga nnyo awaka. Ennaku zino zonna kati mwezi mulamba tuli mu nnyumba awaka. Aŋŋamba nti nze ndi malaaya ndi mwenzi ntambula kiro nyina obukazi bwenjagala nnywa enjaga buli kimu akiŋŋamba. Naye nkole ntya? Namugamba Hajji mu ntandikwa y'ebintu bino nabigamba. Noŋŋamba nti mukazi we yatereera naye ate kati bino ebitandise ebyo binaggwa bitya? Nagamba maama nsabira nnyo naye amaka tegateredde. Mugamba kale n'agenda era waayitawo ennaku yadda olwo bigenda okubaawo bino yali yakamala ennaku nga nnya ngazze wano. Yatuuka nakiro saawa zaalinga 2. Naŋŋamba maama mukazi ansobedde. Mukazi aŋŋamba nnyo enjaga aŋŋamba nsula bweru njagala abakazi nina abakazi benjagala mbeera mba malaaya. Maama kyesikola mbeera ku mirimu wali wenkolera amanyiiwo buli kyenkola akimanyi bizinesi zange azimanyi bwe zitambula naye bwe nzira awaka mba ku kizibu. Mugagumiikiriza tolina kyakukola ate tojja kulekayo okukola era abaana baba baagala ekyokulya naye yennyini ayagala ekyokulya. Abaana baagala fiizi kati gwe onootuula awaka onookola ddi? Owulidde olwo bagenda mu makampuni eyo ejjinja ne basulayo oluusi ennaku 2 motoka tennajjula. Kaakati n'atambula n'agenda. Kati ku olwo
lwali lwa Mmande. Lwali lwa Mmande lwemba nzijukira. Ne mwannyina yali yesuze wano. N'asituka n'agenda ne basinkana. Bwe basinkana n'amugamba naye mwannyinaze, ewange byasuze si birungi, twasuze tuyomba ekiro kyonna, tetwebase. Beera bwe baali balimu ne babimaliriza, Hajji n'adda waakolera. Bwe yatuuka waakolera, bwe baamusanga ne bamutwala. Naye omukyalo oyo yali ankubidde essimu ndowooza zaalinga ssaawa 11. Nazakawungeezi. Antolera salaamu, ambuuza, aŋŋamba maama, naye omanyi ti mutabani wanyu enjaga akozesa eno, akozesa eno, akozesa eno, akozesa eno, ate okimanyi nti yeebase ku mwana wange? Mwana gwe namugamba ogambye ekizula, naŋŋamba omwana wo yakutta omwana wange n'amwebakako. Nali nkutte essimu, kanzuuzu yankwata n'engwa wansi. Namugamba naye Zurah, tekisoboka, tekisoboka ekyo. Hajji akuzizza abaana ab'enjawulo. Omukyalo ow'ebulenga yajja n'abaana be 3 bakulidde emikono gya Hajji, bawala, yabasomesezza, yabalabiridde, bo nga teyabakwata. Era bwentyo bwe namuddamu. Abeera n'abakozi ab'enjawulo, abakyala, abawala, bo nga talina gwe yali ayagadde. Ne bw'aba mukozi awaka, Hajji tamwagalangako. Naye omwana wo akulidde emikono gye, bw'waleetanga muto, yabakuzizza, yabaweeredde, yabakoledde buli kimu. Ayinza atya okumwagala, okumwebakako? Zurah n'ajjako essimu. Era natuula awo ekitengo kinkwata, nenkubira Hajji nga takwata, nenkubira mwannyina naye nga takwata, ndowooza nabo babadde baali bamaze okubitegeera. Nensirika, nensituka we nali ntudde, era omukozi ye yankwata ku mukono nansitula wansi. Nentuula ne binsobera bya Hajji, neŋŋamba nedda omwana wange tasobola kikola yalabbi. Omutima gunnuma, neŋŋamba nti oba osangamu naye tomanya. Nensirika. Hajji ne bamutwala mu kkomera. Nali ndi awo nga nkubidde, ndowooza era waliwo omuzira Kise yamuwa essimu. N'aŋŋamba maama, byawaŋŋamba byonna bituukiridde. Zurah nzizza mu kkomera, era we njogerera ndi ku poliisi. Mugamba Hajji, olaba bye nagamba? Ngamba buli kye waŋŋamba maama kituukiridde. Zurah nsibyeko kye saakola. Nemugamba kale. Olwo Hajji ne bamussa mu kkomera. Olwokuba yakwata omwana wa Zurah. Kyenkakasa nti tekyaliwo era tekiribeerawo. Ate nkakasa wansi y'omutima gwa Zurah. Ekituufu akimanyi. Ye ayina kyayagala. Ayina kyayagala Zurah. Owulidde? Kati omukyala agamba nti ye okuleka omusango gwa Hajji okumusonyiwa era obutamwongerayo bamuwa ebintu. Tokiwuliddeko nti ng'asaba nnyumba? Yali asaba ennyumba ey'Emutundwe. Kasaba amaka ag'Emutundwe ne $20,000.
era baatuulwa mu kifo ekimu ne bayitibwa ne bakola bye baakola. Kale ebyeyo sibimanyi kiwanvu nnyo naye mbu byamala okukolebwa nga famire zombi zisazeewo. Baakola ekintu ekyo era ne Hajji n'akuba essimu ng'amusaba, Hajji ati mukyala wange jangu twongere, nyigirizibwa. Bamfumiza ku matanga ndi mu shoti Hajji ati ndi bwereere tusula mu abayaaye bali muno, abayaaye bali muno tulimu abantu 50 we bapama we bafuka obulamu bubi maama wanga jangu twogere tompebuula era nja kunoonya nkati mbuulira ekintu kimu jangu twogere maama w'abaana bonna baleke jangu wano oyogere nange yanze jangu ontabe wano mukomera nfulume ntuuleko naawe wano twogere nze naawe wendi siwe watuufa okubeera gwe maama w'abaana bange, jangu twogere kubanga ye Hajji kye yali ayagala mukazi we yali akimanyi. Ndowooza bwe butambula obwo bumuwulira butambula. Kati bwe bamala okukola bye baakola ebintu ebyo Hajji yagenda ne bamutwalira olupapula lwe baali bakoze ne chairman w'ekifo ekyo w'Emutundu yaliwo era ndowooza mwamulabeeko ng'ayogera. Ne bagenda Hajji aseeka empapula omukono. Bwe yatuukayo baatuukayo Hajji ne bamugamba n'abagamba nti nze nja kusayiningira mukyala wange ki kyayagala olw'obulumi bwennimu kubanga naswaziddwa ate kyesaakola naye kamusayiningire kasita ye n'abaana bange ekifo akyakole ki akitwale kyayagala akitwale kuba nze manyi kyayagala. N'akola ki ne bamuwa ebbaluwa gye baali bamaze okukola ng'ebulako omukono gwe bagimuwa agisayininge. Zurah yagamba Hajji eyo endagaano tagisaako mukono okuggyako agisayininge ng'agamba nti agimuguzizza aguze ennyumba. Hajji naye kwe kugamba sisobola kukwata maka gange nga sayiningire omukyala agatwale agatunde ng'ate abaana bange weebali. Nze mbadde nkikoze olw'okuba omukyala mulinamu abaana, mbadde nkikoze olw'obulungi bw'abaana bange. Nze siyina musango gwe nakola ebizuula naye mbadde nkikoze lwa bulungi lw'abaana. Nze nva mu kkomera kubanga yaŋŋambye nti kyayagala ate ku musango gwe saakola. Kati bw'aba ayagala ngimusayiningire nti aginguzizza sijja kikola kambeere mu bulumi. Zurah atwala omusango gy'ayagala okutwala nzikiriza naye sijja kusayiningira mukazi bintu byange eby'abaana bange abitunde. Yagamba dde ajja kunsaanyaawo, ajja kusaanyaawo buli kimu ekyange, asaanyeewo obulamu bwange, buli kye nazimba kyonna akisaanyeewo, ne Sudan ajja kgenda bizinensi zonna azimalewo. Kati akole kyayagala okukola. Nze kasita mu maaso ga Katonda siyina kye nakola. Hajji n'agaana era bwe yagaana omukazi kwe kukola ki babasawo abasirikale baali bamuwadde neki aba bagiyita batya beyiro baali bamuwadde ne beyiro
bamala okujjuza fayiro avenga ebweru bakuli ku musango. Omukazi n'agwa eddalu n'agenda awaaba enateete n'agamba tekisoboka n'agenda n'awaaba enateete era bwe yatuuka enateete mu nsonga y'emu era ne bamusaba omwami afune beyiro nga bwe batereeza ensonga zaabwe era omukyala ne yeeyambula engoye ne yeeyambula amaaso ga poliisi n'ayita ku barakoni mbw ayagala kwetta. Owulidde olw'okuba Hajji bakoze eki baagala musumulula kwe kusalawo n'agenda mu mawulire. Owulidde era n'agamba mu maaso g'abasirikale nti Hajji bwe munaamuwa beyiro nja mukola kyonna kye nsobola omukola waakiri bamukuba amasasi waakiri bamutte naye sijja kivaamu oba kufaafe mu maaso g'abasirikale. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ensonga zino gwazazigoberera tuli wa maama tuzaayira Hajji. Ekyakola maama zo olowooza ayagala ki? Tukimanyi nti ayagala bintu naye yali asazeewo amuwe ate yayagala kubanga endagaano ena eraga nti amuguzizza. Olowooza kiki? Era n'abaguzi yali amaze obbategeka nga weebali kwolwo ayagala Hajji amala okusayininga ekipapula kino abaguzi yabategese dda atunda amaka yaafuna sente z'ayagala. Owulidde omwana oyo gwagamba nti Hajji yamwebakako. Hajji yali e Sudaani n'akomawo n'asanga oyo omwana tali waka n'amubuuza Hajji ati nishaaliriddawa nga tali mu banne n'amugamba mbu waliwo omusajja eyamuwamba ayagala dola mmeka dola kakaaga lukaaga n'amugamba mbu ayagala dola lukaaga nti nze by'abazungu sibimanyi nnyo ayagala dola lukaaga omwana bakole ki bamute mbu bamutwala mu Amerika. Owulidde era Hajji n'akwata sente ezo n'azimuwa dola lukaaga bajjeyo omwana era Hajji yali ali awo omwana atuuse. Owulidde tekyannema nasanga Hajji ku poliisi ne mubuuza Hajji taata nyamba mbuulire kituufu kye bakuvunaana ddala ekintu kino wakikola? N'aŋŋamba maama nkulidde mu mikono gyo buli muze gwange ogumanyi maama siri muntu atambula ennyo mu bakyala sinywanga ku njaga ng'omukazi bw'agamba n'omwana simukwatangako seebakanga ku mwana abaana bonna benkuzizza era nalijje mwoyo okumwebakako. Ne basajja ab'e Sudaani batukubira amasimu ne batugamba Hajji bamulanze eki ffeno eno gy'abeera nga tetumulabangako na mukazi naye ayinza atya okwebaka ku mwana. Owulidde ati olowooza ensonga zino zigenda kuggwa zitya? Simanyi we zigenda kuggwa. Simanyi we zigenda kuggwa kuba nabuuza n'omwana namuyita nemubuuza anaati jangu wano nempita anaati nemugamba anaati kituufu kye wayogera ku taata nti yeebaka n'omwana oyo? N'aŋŋamba jjajja nali nva ku ssomero nga bangobye fiizi omukyalo oyo namusanga ayomba n'ava ku ssimu n'aŋŋamba tuula wali n'ankuba n'empi n'aŋŋamba wano si wammwe si woozaalibwa ate fiizi zange zenkuwa sijja kuwandala ng'oganya okuŋŋamba buli kimu oteekwa okuŋŋamba okukiŋŋamba nga bwe ŋŋenda okikugamba.
naŋŋamba nambuulira ebyo ebigambo naŋŋamba njogere bwenti ne bwenti ne bwenti ku taata naŋŋamba naye jjajja nsaba kisonyiwo kubanga omukazi yeyantuuza mu ebyo n'abiŋŋamba n'ataŋŋamba bw'otobyogera ate nga nkutuuzizza mu kamera nga nkulikoodinga nange nentya nenjogera naye nsaba taata ansonyiwe nammwe mwenna munsonyiwe nange sitaakyagala awulidde. So singa essaawa zino maama Zurah ajja n'agamba nti ayagala kale nga biri mu mawulire nga biriwo nabo mbimanyi nti ayagala ennyumba kale ayagala ebyobugagga nga ggwe n'okutaasa Hajji osobola okukiwagira n'abitwala ave mu kkomera kati amaka g'ayagala bw'aba agatwala ng'agatwala mu linnya ly'abaana be tumukkiriza n'agatwala kubanga alina abaana baffe tetusobola kwewakana musaayi guli nti si gwaffe baana baffe amaka tugamuwa naye nga tugamuwa lw'abaana ke tutajja musayiningira nti tugamuguzizza ng'era bba bwe yakigaana naye bw'aba akitwala ng'akitwala nti ky'abaana kyammanyi akatambye kano Hajji ajja kukalaba obubaka buno ajja bulaba muweerezeeyo Hajji obubaka yonna yonna gy'ali nga maama. Ate n'ekirala kye njagala okwogerako baavumye nnyo Seeka Amawulire. Seeka mukoddomi wange awasa mwannyina wa Hajji yali agezaako okugatta abantu enjuyi zombi kubanga ye muwalimu ye ayina kugatta famire sikujawula naye ng'agezaako nga kukisoboka nti oba wayinza okubaawo ekituukibwako Hajji n'ava mu kkomera. Owulidde tusaba nga tuwumbawumba Hajji omuweerezeeyo obubaka yonna gy'ali osobola okumutuukako oba oli awo ali bulaba. Kati nsaba Hajji gy'ali yonna abe mugumiikiriza era asabe ennyo Katonda we ng'era bw'amusinza kubanga musajja mukkiriza omusajja oyo talina swala emuyitako ne bw'abeera ku kkubo ayimiriza emmotoka nagenda ku mabbali g'ekkubo n'asaala. Omulamuzi oyo ali waggulu yabalamula Hajji yaba ayimirira mu nsonga ze zonna kuba ffe ng'abantu nkakasa nti tetulina busobozi. Ekirala neebaza nnyo omukyala oba tuve mu nkuba SB4 Media Tuggussa Enssonga tugenda kusooka tuveeko mu nkuba ebadde tusazeeko tudde wali kusooka tuveeko mu nkuba tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya kamera zijja kuwamenya. Singa n'alaba akatambi kano badde musaba yeekuba emutima kubanga okuva ku ntobo y'omutima gwe era akimanyi nti kyakola akikola mu butali butuufu ye ebigendererwa bye abimanyi. Naye mbadde musaba
aleke kutokyalinga nnyo mwana wange kubanga kyayogera amanye nti tekiriiyo okuva ku ntobo y'omutima gwe awulidde kyayogera akimanyi nti tekiriiyo ate tekyaliyo nze nkikakasa Hajji tasobola kikola Hajji mukyala musajja mukkiriza tasobola kikola kubanga tayise mu baana babe yekka abaana bangi bayiseemu bakuzizza bo nga tebabikola nga teyali bakola obuye yali ow'enjawulo nnyo ate nga Hajji yennyini nze yaŋŋamba ku poliisi n'aŋŋamba maama ekigambo ekisenge Zurah kyeyeekwasa nti nze nakigendamu ekisenge ekyo tukigendamu okulaba ebiri ebweru musirikale gyali taliiyo yensonga lwaki tuyita mu kisenge ekyo wali eddirisa eritunulawa ebweru era bwe mba sigenze eyo ye yagendayo tugenda netuyimirira mu ddirisa ne tulaba ebiri ebweru naye nga tetugendayo lw'abaana kati Zurah bw'aba yakikola mu bugenderevu nsaba yeekube mu mutima kuba naye muzadde naye enkya kijja kubeera ku mwana we era kijja kuba ku mutabani we kubanga abaana ab'obulenzi abazadde n'abawala abazadde Zurah nkusaba weekube mu mutima omanyi kyokoze Hajji yakwagala n'obulamu bwe bwonna yakwagala n'omutima gwe gwonna naye ekyo kyomusasudde Zurah ekyo kyosasudde Hajji lwaki wamuyita muto kye yasooka kati omuzizzaamu ey'okubiri lwaki okimukola okwagala yazza musango yakwagala ng'abaami bwe baagala abakyala lwaki omutuusa ku kino ekyokubiri nsaba neebaza omukyalo oyo eyali atuwadde siteeti eyali atuwadde beyiro emirundi ebiri nekitasoboka mwebaza kubanga yagezaako nga bw'asobola era okulaba nti ebyaliwo ng'alaba nti Hajji bye bamuvunaana tebiriiyo ekyokubiri nsaba omukyala minisita gwe nalabye oba yaani nakiwala kiyingi nnyabo nkusaba oli mukazi muzadde ate n'ebyakugambiddwa byonna wabiwulidde nange byenjogedde byonna ojja biwulira naye nkusaba okole obwenkanya olwanirira abaana n'olwanirira abakyala naye njagala ne Hajji mu bigambo ebyogerwa byonna obeeko kyosunsulamu olabe nti kino kituufu sino si kituufu kibavunaana Hajji ananga agenda kufiira mu kkomolo olw'omusango gw'atazza olw'omusango gw'ataakola nkusaba nnyabo minisita obe mwenkanya oyimirire sayidi zombi olabe ekituufu lunaku ki olwojjukira obaola lwewasalirawo Hajji esaawa zino olwejjusa olunaku lwenakolaki kale ali bwe yajja n'akwebuuzaako nomu ku magezi ag'enjawulo ng'essaawa zino olwejjusa n'ogamba nti kale singa kyakikola kale Hajji nagezaako okumugaana buli mbeera yonna naye Hajji olw'okuba yali ayagala omukyala teyawulira nsonga zange teyawulira nsonga zange singa byonna biggwa
Mukama natuyamba Hajji n'avaayo ne baddiŋŋana ne Zurah. Era kugenda kuba kusalawo kwa Hajji ng'era bwe yakisalawo okusooka mu ttwaca gye yasooka okumukola kuba nayo teyali ntono, nayo yali nnene, naye yakyesalirawo ye ng'omuntu kaffe tukimugaanye naye n'akisalawo. Naye neeno bw'aba asazeewo okuddiŋŋana ne mukazi we siina we nnyinza mugaanira, naye nga nze ku lwange mbadde nsaba nti byalikomyawo okusinziira ku mbeera eriwo ate etali ya mulundi gumu. Luli yamuteekako ya butujju ne bamukola be baagala byonna, buli kye basobola okukola bakimukola. Awulidde embeera n'agiyitamu ne basalawo ate ne baddiŋŋana. Kati eno singa eba ewedde nayo ne basalawo omwami n'asalawo addiŋŋane n'omukyala, naye ate nze mbadde sikisemba nti singa kibeerawo nze mbadde nsalawo nti baawukane kubanga kiyinza okuvaamu okufa kw'omuntu omu. Ekisembayo Zurah mumulinamu abaana babiri, bino byonna bisobola okubeerawo, bisobola okuggwa Hajji n'avaayo, basobola obutaddiŋŋana. Bubaka ki bwoweereza abazzukulu bo bwe balikula buno obutambi bubeerayo tebuvaayo? Bubaka ki bwoweereza bazzukulu baabo? Obubaka bwempeereza bazzukulu bange bwe bali bakuze kubanga tebalina kye bamanyi, baana bato. Bwe bali baawukanye ne taata nga yawukanye ne maama, ffe tubaaniriza mu famire yaffe kubanga bo tebalina musango. Omusango gulina muzadde, ffe tubaaniriza ng'abaana baffe. Ate era tulina okubeera nabo mu buli mbeera yonna. Waliwo erudda gye mwagenda ne muzaalibwa mu famire y'Abazurah, kuba yo tetunaba kukiraba ng'evaayo ku nsonga yonna, naye alina famire yaabwe. Ngama famire eyo baweereza bubaka ki? Mbaweereza bubaka bwa mukyala gwe baatuwa kubanga ttokya yonna eyabeerawo okusooka yonna baagimanya, n'okwawukana kwabwe kwonna baakumanya, na bino ebituuseewo byonna baabitegedde. Naye tetunaba kulaba omuntu yenna abaako kyayogera ku sayidi ya Zurah kubanga gwe baatwanjuliranga taata gyali entebe, basenga we bali bwe baatwanjulira, ne maama gyali ali awo awulemakindi oba baluddawo awo bwe wati awo mu bitundu ebyo maama wabeera. Naye tetunaba kulaba avaayo n'abaako kyayogera ku sayidi y'omwana gwe baatuwa. Ffe tulina tukaaba amaziga amangi ennyo, famire ya Hajji ekaaba ku bintu Hajji by'ataakola, ate etali ttokya ya mulundi gumu, naye tetunaba kulaba avaayo ku sayidi ya Zurah nti abeeko kyayogera. Tusaba famire eno ebanga gyeri kituufu bino ebintu mubiraba muveeyo beeko nekimwogera, oba oli awo musangule ku maama ono amaziga. Emyaka gino tugyetaaga nnyo kubanga oba oli awo gyegirina okutukumaakuma nga ffe abavubuka. Ye maama muveeyo famire ya Zurah ebeeko nekyeyogera, buli awamumukyalirako maama ono tuweeko ku sayidi yammwe. Zurah abeera muwala wammwe,
aba mwana wammwe naye simanyi abaana mmwe olukwe luno mulumanyiiko tugenda kutubaako nga tubanoonyako simu zaffe ziri ku sikwiini kubanga olinako akakwate konna konna kuzuula famire twagala kubeera ku sayidi yammwe tuleme okunyigiriza famire eno tuleme okunyigiriza maama tuleme okunyigiriza Hajji kuba oba oli awo byonna byonna ebyatuusibanga ku Hajji yajjanga ewa maama n'abimugamba kyetumanyi nammwe Zurah yajjanga n'abagamba ebyamutuusibwangako ensonga musitulemu ng'abakulu tumanye kiki ekituufu nse muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga maama katumuleke awumulemu ne katusaba maama Allah gyali ajja kulamuza kisa ndi kusinziira nze nange ku ndowooza nga nekundaba gye naamu ebintu ali talina musango opula oba oliawo amaanyi ge n'ekisa kye bimutuusizza ku kino naye tusaba Allah talya nguzi ate ensembayo nti abaana baffe ab'obulenzi kusooke nga mwekennenya nnyo abakyala bemugenda okutandika nabamaka muleke nammwe kutuuka ku kino nga Hajji kyatuuseeko kubanga Hajji bino byatuuseemu ate muwulirizenga nnyo abazadde bammwe bye babagamba kubanga singa Hajji yawuliriza ebyamugambibwanga osanga teyalituuse ku kino kyaliko leero naye obutawuliriza olw'okwagala ennyo omukyala okwagala kwamusika buli kimu n'atakiwuliriza bye bimutuusizza mu mbeera eno naye abaana abalenzi muwulirize ennyo abazadde bammwe bye babagambanga muleke kutuuka mu mbeera ati gyatuuseemu n'olwebigambo ebyo ebyabasijja kwongerako nze muzukulu wa Kabajja ziwa essanyu zimututekamu akasente buli awo kumukwanako eddi bakwetera kalonda yonna yonna wa beddings bayagala okusuula batuukirire nawagula akamu akamu batuukirire bamu ne Dr. Mark omukugu bawe Busega ku kazimba opposite Mugasi gendayo okugwatawanyizibwa mu ndwadde zonna zonna embeera yonna yonna ekintu ekikulu tuwadde ne maama ajja ati atusayira Hajji tusaba ensonga zino tugenda kuba nga tuzi following ayo tuzibeereko nnyo paka tuwanirire ajja afune obwenkanya oleo tubikuba mu mawulire era ngenda kukola n'amawulire bonna mwenna abali eyo nga tugiseeko nnyo essira leero kiri wa Hajji leero kiri ku maama kyakiyinza okujja ewuwo bangi abali mu makomera nga babalanga bwemage at least ko tufube okulwanirira n'omwana ow'obulenzi afune obwenkanya naye gwe omwana ow'obuwala kasita mu kamera n'akaaba nange ku sayidi eno ey'abasajja batusuliridde nnyo oguli otaliyo na office ezwanira boy child so twerwaneko era bakimanye nti n'abasajja nabo balina tocha ze bafuna mu maka gaabwe ekitabawa mirembe nsaba omwana nga afune obwenkanya mu bakulu bonna gye bali batunuulire ensonga zino nga bwe zitambula buli kimu bakirabe basobole okusalirawo Hajji ne Zurah.